Kale ku cruise exclusive kwetuli Alan Cruise gemanya Mr. Handsome and of course wewe nnyo kubeera ngate munnango subscribe nga n'okubanga ate ku mukutu kole bulungi nnyo on this show today share for lunaku lero njagala nnyo ne mbanga mulina ebyokuyiga bingi nnyo. Many of you babagamba nti n'abazadde ab'enjawulo bagamba abaana baba ab'obuwala tosobola kuba serebu ojja kwonooneka, okola ku TV omuntu ojja kujayuuka, okola biki omuntu ojja kukola bw'oti n'ebigambo ebijja bwe bityo. N'ekirala how is it like buzibu ki obuliwo being nti mwenna muli mu limelight ate nga mwenna muli bantu b'amaanyi, buzibu ki obubaawo. Then ekirala yatandika ebintu bino eby'okuacting abafollowinze waakawe gwa uploadinga ku YouTube channel ye nammwe ate concept tugenda tegeera yagijjawa and how did it come. Ne birthday twagiraba Facebook live bannange birthday ne twagiraba tujja kuba tukoona waawo katono nnyo. Kale omukyala gwe nnoonako olwaleero mumwagala nnyo and you love this couple. I don't know why oba nze nina buniti basebunya bonna kintu kyabwe. What's the secret with the sebunyas? Naye tugenda kuba tukiraba. What's the secret? Mbuuza nnyo momo ne mubuuza what's the secret with the sebunyas? Nangamba nedda gwe kyoba omanya bakuumufu nnyo. Naye ne mukwano gwange ono nali mukyazizzaako era naye ani naye agenda kumbulira what's the secret with the sebunyas? Rema namubuuza naye naŋŋamba gwe basebunya balabe bate balabe edduka. Kati naye kambuulire naye kasooka tubuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo. The beautiful Aunt Taylor. Yes, hi Alan. Hi, how are you? I'm okay, how are you? Bugamba ki? Bulungi sebo bugamba buti. Ontuuzize no mukati bane mbadde nduddo tule no mukati nga empewo ekufuuwa bulungi bane eno muli eno. Amine tuba kyamuka munnaye woveeyo ku mirimu ng'okooye ngodde ewakanga. Empewo oba muti nga muno ng'ekufuuwako, you know, you relax a bit. You're an actress, you are a wife at home, you're a TV presenter, obane kali akalala nkogere, musician, then waliwo kali akalala nkogere. Kali aka voice overs biki? Amateeka gakukkiriza okwogera? Okay. Bw'oba olaba oba ali okubidde customer care. Anti ge badde nkugamba n'oŋŋamba nti mpitewo ate. Ebintu ebyamaloboozi ebyo ebya customer care ebyo abikola bulungi nnyo. She's good when it comes to that job ogwa customer care. Kati gwe beera awo ng'okimanyi. Bano bawulira customer afa omulungi omuwendo gw'essente anti muwulidde kuneetungako nti nze abaabe bagamba sinze naye ng'abawala bwe batyo bootera owulira mulimu gwakukolera ddala bulungi. So company eziri eyo nga you need really that voice like that voice, yeah? Please contact her. She's really a good person and she's a good friend of mine. Actually, truthfully, amazima gabeere gogerwe. You became my friend first, even before becoming my friend. So mukwano gwange simanyi oba lwaki abakazi b'abasebunya basooka kuba bakyali banga ate ne basebunya ne bamala ne bagira bati kuba gwe mama Brighton. Naye kojjaayo bw'onaamulabako olimu olwa mama Brighton ndooza kyova banguyira. Bulungi Alan oba obugamba butya? Okola ku TV nkulaba okola emisana obibalansinga otya n'amaka? Anti era nkola misana ngenda okuva ewaka nga ebyewaka nabitereezezza dda bulungi nnyo ate omulimu gwenkola bayisaawa 4 wemba nnyina okuba nga ntuuseyo apparently. Kati kiŋŋanya okuba nti nsooka nentereza ebyewaka, wake up in the morning, prepare my husband, food, everything. Nemba nga nkisetolinze then I go for work. Bwe mmaliriza nga nvuddeyo akawungeezi ate ne nzija nkole ki? Nkwasaganye gy'akawungeezi kuteeka kyeggulu na byonna. Nange ne nfunako time y'okumanya abaŋŋambye mpandiike mail kino, you know, I balance bulungi nnyo sirina buzibu bwonna tekinkaluubiriza. Mu byokola byonna SB fa ku biki by'ogaana nti
when I'm lazy, he always comes in. Everything he comes in for me. He's a very loving husband. He comes in for me in everything. Kyonna ekibeera kinemeredde. Akuba ndi mukazi mpambanyi sitera nnyo kale kulemererwa saaki nti oba kino kinnemye naye nga in case wabeerawo kyonna kyonna ekiganye he's always there for me, so I can't specify nti kino kiri work ambeererawo oluusi oba waliwo ekikuzoganyeza n'omugamu naye this and this is happening, what do you think I should do this okitegeera. So in everything you need some money. Hey boo, I need some money. Got sorting. You that couple I've seen nti mubaddewo mu mbeera yonna nga temulina nnyo sinzaga nti temulina no weebaza Mukama kuba olaba Ann ebintu ebimu Mukama waba abisobodde okuba nga abiwadde nga family ne mbanga ssaawa zino osobola okwevuga but waliwo ekiseera nga nga temwevuga naye omuwala akulaba yaba alowooza it's a smooth ride nti musanze temwevuga olubasade mwevuze tewabaddeewo kulwana tewabaddeewo kuyomba tewabaddeewo biki, so that journey omuwala gye yeetaaga okumanya how have you handled it. Nze I've seen you guys like from that side machinde biki until your couple you guys okuba nga saa zino mukikoze biki ebyo ebisigaza couple okusigala nga mukyali wamu muli bavubuka bato kumpi muli ba agements naye okuba nga muli naye okuba nga muli wamu kintu kyammwe mukitambuza bulungi. Kati kyobuuza oyagala kumanya engeri gye okikwatamu otya wakati omuwala yakulaba agamba oba beesanze wano nga bikoledde oba SB4 yasanga ani ng'ekoledde oba ani yasanga SB4 but biyinza okuba nedda. Okay, kyensobola okugamba omuwala ali eyo ng'agamba oba kyasoboka kitaba anything kyensobola okugamba nti no tewali aplaninga nti ono ngenda wangaala naye. Osobola ogamba nti nfunye bba wange Alan Cruz obeera ne hope nti njagala mpangaale naye ebiseera ebisinga obanga oli serious oyagala settlinga naye ate oluusi ne mutambula olugendo things don't work out tekitegeeza nti wali toyagala muwangaale but empagi esinga obukulu eba keeping together love omukwano we gubaawo Alan ne woononyiiza nja kusonyiwa and we shall move. Nange we naakunyiizanga okyalina love yange you always coming for me okitegeera naye mba nakunyiiziza nnyo nobeera nti ate munaye nze yakunyiiziza ennyo emmotoka esiranidde wa ku Northern Bypass ekiro won't you come because there is that love and love is good mu byonna. Katonda yasobola okukutambuza olugendo olulabikanga oluzibu ne lwanguwa olufuuse oluzibu n'alugonza okitegeera. So personally I can just recommend God into somebody's life because ebisoomooza bingi byetutanalaba byetuyiseemu ahead of us tebikoma kujja but ki ekigenda okuyamba obiyitamu Katonda ng'omulina nga wonoolaba nti omulogo wabanga alina obuzibu bwonna bwonna era akubira jjajja kiriwo ekiri abirivingira muki mu ddogo era akubira waddogo amuyambe. Musiraamu nakkiriza kangende ngambe sheek ansabireko omukatolika nga kangende ewa father buli omu alina gy'akola ki gy'addukira. Kati gwe wobanga oba olina ky'oyagala olina omumanya oyimiriddewa ky'obirivingira mu kati nze nga nze ani nzikiririza mu Katonda nti tewali kimulema era Katonda yatutambuza nze n'omwami wange paka olugendo we twakalutuusa simanyi nkyawe binaabeera naate mmanyi nti Katonda abajja kuŋŋondeza whatever it is wemba mwesize. So tewali nti oba osanga yes abaala baagala nnyo abaana ab'obuwala abakyala baagala nnyo tewali ayagala bulamu buzibu Alan taliiyo
taliya ayagala mutandike mubonebone bannaye n'akanyama tasobola kalya okitegeera waliwo ayagala obwobulamu tewaliyo naye ogendanga okulaba omuntu nti oba yeevuga musajja wuuyo oba omukazi oyo yeevuga wabeerawo reason behind it. Waliwo n'abasajja abalungi by the way nga bakoze ssente zaabwe nga ye yeewa program Alani Cruz naganza sooka kuzimba maka nenseetinga saga mukyala wange gwe ndifuna akole ki aboneebone oyo ye pulaani ye era Katonda n'asuula omukisa ku muwala ng'oyo gwe baba balonze amazima gali nti nga tabbye ebba wa muntu takoze eki nga bize bigereke bize biseetinge ne wabaawo n'oyo alinda ekoledde nga tamanyi ekoledde eno yakolerera wa ani yagikoleeza yatubirira wa waliwo weetubira abasindisi nabo nno ng'obalaba abasindisi nga nabo tobalaba kati waliwo ne weekolera kati weeba ekoledde wandibadde ng'omanya nnyo omukyala yenna ali eyo n'omwana ow'obuwala omusajja ono ankwanye olaba sitasi eri waggulu ate naffe twagala birungi twagala batuwe ssente twagala birungi naye sooka omanye mitendera ki gye yayitamu okufuna ssente ezo azijjawa what are his intentions ayinayo omuntu ayinayo family they are men Alan abatafaayo abalina omutima oba nga sitaani yabakola atya n'abakyusa emitima ng'asobola okgenda n'akwana omuwala oba omukyala n'amuzimbira n'akola atya amazima nga mama w'abaana baali ku street atambula n'abaana era nga musanga mwe mumukwatibwa nnaku naye nga temmanyi gwe mukwatibwa ennaku ali in position omusajja asobola omuzimbira ennyumba but obwongo bwe nga bwagenda ku muntu mulala n'amwabandoninga and all that so basically look through into that person omwami go to that person sooka omanye topapa sente tezikukyamula ate ne waaba talina mutunuulire visions ze I don't want a man who has money who will tell me nyina kino nyina kiri oba wano eno toyina you don't tell me anything because esente simanyi oba wasikira nsikire oba wakuba kijjako epooti kyo okitegeera beebo bobeera nabo ng'essaawa yonna weewe zikola ki zigenda tetalina pulaani eddako so that's it kansobe ngezezzaako okunnyonnyola naye era abaana beebuuza ekibuuzo ne bagamba zino kapa ento wabaawo situation omuvubuka wagamba nti nfunye muvubuka munnange naye ate bwekijja mu reasoning omuwala nga ye ebirala byonna byonna ayinza okuba abikola ne when it comes to bringing brains on table okugateeka ku mmeeza mweyongereyo nga tewali nga ku bonnaani omuvubuka oba omuwala tukibalansinge kale kibeere awo nfunye omuntu wange emyaka si mibi gyegyo twesaana naye ebirala byonna byonna kusiimuula kufumba kola ki oba kukola mirimu musajja agenze akoze naye wekituuka kuba nti no okweyongerayo ku sitasi ya famire kuliko omunafu naye nga oba mulina okwesabira kubanga there is a problem and a big one and a big one kubanga a big one if we are to discuss it yeah and situation omuwala wabeerera nga buli kimu akikola oyogedde ku kyokkola omwami we akola ayinza okuba afuna miliyoni 2 oba 3 oba 15 oba 10 olunaku let me give an example mama Fiina yawadde SB for miliyoni 15 we don't want to know kye mwakoze and everything but omusajja azze ku table agambye my beautiful wife Anne SB for gamba batwadde miliyoni 10 naye empangudde ssente kuba ebanga jackpot show miliyoni 15 naye Anne kati tukole tutya oyo naba mugezi okitegeera oyaze nakugamba ati aba mugezi Anne n'amugamba simanyi ayinza nga simanyi naye yiya ekyokukolamu aba amenya there is a big problem
a big broad problem. Lwansonga Alan omuntu oyo gw'oyogerako wa category w'etyo aba talina gy'alaga. Ne bw'onobeera ne ssente nnyingi, omusajja aba nga teyetegeerera nnyo nga ye buli kimu ku lulwe, chances z'okudda emabega ziba ku 10 lwansonga omuntu ono tali developmental, talina byamwongerako, talina kyamugawaayi. Nawulidde obudaala bacapati bukulu battekeyo kakadaala okitegeera kyenga kakati n'omunaye kyengambye tusookere ku kino. Mulimu n'abakyala nga they really want to help those men come up, because there's a saying that behind every successful man there is a strong woman behind. Kitegeeza nti omukyala omwami ye mutwe, omukyala nsingo, yeah, you can move in any direction. Naye ensingo eno wetagamba tudde eno, omutwe guddayo, meaning ayina okukola waki, you move what together. N'omutwe gamba nti sigenda, ensingo esobola okwetwalayo. Yeah, kati if the man is the head and you're the neck, mwami Ssebunya ye mutwe waka, nze ensingo ye, ffenna twetaaga. Naye okusinga anneetaaga nnyo flexibility ku speedi, okitegeera. Kati mulimu omwami agenda okumenya ensingo, agenda okumenya mukyala we nga ye kennyini kizibu, bw'afuna ssente tayogera. Kati we bamuyambe batya bannaye? Kukuta bukukusi. Okanya mugamba oliwo owulira bibox mu kisenge. Mukwano. Kumba akweka. Kwolwo lwe yazifunya tadda naka. Mukwano. Mulekerawo okuteeka bakyala. Omusajja ku ssente akyuka. Oh my goodness. Is it the first time you're hearing this? Anytime omusajja ku ssente akyuka. Kyenkugambye nti abasajja bano tubaagala, naye amazima mulimu muwogo omuwutta mu bbo nga handsome, kirooto kyo, naye nga munnaaye oba oli aweetaaga oba omusimba essaala ennene. Ewaka aleka teri kyakulya n'awasire Queen emitwalo 10 agenda akola enviiri. N'ekitali ekyo nga ye tayiya obwongo bulinga bwe baakwata. You get my point? Kati abakyala bano bandyagadde, percentage y'abakyala abasinga baagala nnyo okuyamba bappa baabwe, baleeta nnyo ideas eziri developmental, naye n'oyamba otyo omuntu nga wafuna ssente akukuta. Onfuna wazifuna busire Queen bwe bumukuuta mugongo kakati oyo, you get. Kati family neryoka emira gyeyimiridde aba bafumbirwa nga amanyi omukazi we talina kyayambye talina kyamwongeddeko ne baganda tewali ne yakolayo kyawo ekitagenda n'atulekera muganda falya buli ssente zinenga ziriwa. Okitegeera kyenga kati mulimu category ey'abaami bwe batyo nga muwogo muwutta, ayagala omulya waali naye muwogo tagenda. Okitegeera kye ngamba. Era bano abeesimaatinga ennyo, muwala munnange ali eyo, mukyala munnange ali eyo, weegendereze nnyo omusajja oyo anyume nnyo. Ali mu suuti anyumye nnyo. Anyumye. Bi obusaati obw'emikono emiwanvu. Sanze mu oba whatever car it is. Ali mu motoka wati. Awunya akawo. Yenna ali. Mwegendereze. Ebiseera ebisinga abamu just we batyo. Baliwo okutambula butambuzi kweraga kukwana wagabayo obusente ate n'ekirala abamu bakuuzi. Basimaati gundi abo. Mulimu abasajja bakuuzi. Lwaki siva ku interview yona entambula n'engenda? Ng'akula abakazi. Abasajja bajja kunyigira. Ndowooza abasajja bagenda nakola app nga baagala odawuniloodinga. Onkutidde ng'eriko ssente. Downloading omusajja w'ekikumi. Ono wa 2 ono wa 10. Ono mitwalo 10. Gwe gw'olondako gw'oyagala. Abasajja kati olaba nti abakazi bakuula, kati abasajja nabo bakuula. Mwebali
kati ojja kugamba banaye gaayi biki lugayi lulabika bulungi lugayi bannange lugayi lwevuga lugayi luwunya bulungi kumbe emotoka yagijjawa Alan Cruise opapa kati woopapala oba olusi yapangisiza ennyumba wakututte nembeerawo nakulaga mbu ye ennyumba ye kumbe ya Alani alina mukwano gwe gwamanyi nti obwongo tebukola naye ye ebyo ebimunyumira nagaye ate nfaaki that's his life n'aleeta kati omuwala ali eyo bwe buzibu bwe tugwamu n'ogamba ono nnyina omuyirawo omubiri lubuto iko wapi ogenda ommanya ng'ozaalidde weewe tunywemu kubanga ntu byakuzaalira baweewe Shanique oli weewe oba kumbe ogudde ku mufere n'abakazi abakulu Alani abafere be bakuzi abasimaati oba n'abaana abakwagalira n'ogamba nga nnalwawo na bulwe nga nnalwawo kukusanga kumba alina kyabala. You get my point. Kati omukyala ali eyo n'abawala bagambe bw'omala okunzika abasajja tuweeko ne tayipu era ngenda bakuwa n'omuwala ali eyo weegendereza omuvubuka oyo anyirira anyuma ayina emifumbi awunya bulungi tyamu nnyo kati womanyi olaba nti ebyo bikukubye nnyo kati mukebere upstairs kankwateko katono kweno essimu kale tukyali wano ku Cruise Exclusive kwetwongera okuba nga ate tukyali antaira ebigambo byafuluma wali obiwuliddeko nedda sikiwa era omukimanyi obadde omulabula naye bwekijja mu nze namuzuula dda ne mugamba ani bwekijja ku ekyo sabula embaga kaakati nsonyiwa ku lwokwata essimu naye it was a very important business call. Munnaaye ogenda woba tomukebedde upstairs Alan kabeere gwe omukyala gwe wateeka ewaka kakasa upstairs is working owulidde oli awo ogoba wakazigo mannyo but after 8 years will that kazigo still matter agenda bana malibu. You get my point. Guno omubiri guleme kulimba it fades away naye omwoyo gw'omuntu oba beauty eri mu mutima gw'omuntu it will never fade away it will ever be green. Kati ffe omujiji guno Alan gulimbiddwa nnyo ne 6-pack punya bulungi and nobody is telling them the truth. Ayambala bulungi amaaso banaye mukwano woli tukanga otegedde nti ozaalidde oba oli mu relationship n'omufere nakufere oba nakunyaga n'obusente bwo ng'obuyina wolimanya nti amaaso ebyo byolabanga beauty tebimala weetaaga okumuntu obwongo bwo bucekinge vision ye eri ki awo nga tonnavaawo sooka okone kubambi ku bawala ababbibwa ali ku kyeyo ali mu omaani mbu omuvubuka ali eno mbu amuweereza it is very wrong. I condemn it. Very wrong. Kyova olaba oluvubuka olwo omukyala munnange muwala gwe ludde eri oba lugenze kuwa oba ku hotel ki nga luyina eno omuwala nilugaa kankubira ono atuweereza essente wangi ngeno alina gwakoze eki ate gwe wooli wana Uganda wooli video call egenda kutwalira mu buli omu nga yepositionize adda ku kisenge wali yeka. Thank you. Bagenda kukuba kankubira ono nga asobola munaye sweetheart ozano sifunye obuzibu ekiyaaye nfunye obuzibu woba osobola ntaasa gwemanyi muli mulaavu ng'osindika sente bazirya ye n'oli eri omwana eyansindikidde voice note n'amaŋŋamba amaze buwalabo emyaka 4 nga boyfriend bazimba ennyumba yagenza okukomawo nga n'ennyumba bulijjo agimulaga yagenza okukomawo n'amugamba sinikira muli ebinnyo nze ndi mwana wa taata oba ndi mwana wa nnyoko akuzimbira ennyumba n'amugamba kale ndagirire emyaka 4 nga yalabye mukwano kolera obwemage naye oyogera ku bavubuka naye mbu mikwano gye gibadde gigamba eri mu gurupu zaabwe ng'amubakuba
abalaga 6 packs zayina abalaga engeri gyanyiriramu e Kampala omuvuka wabeera mu bifo by'ebbeeyi naye kuba ekifaananyi ng'aweereza ku muwala omuwala ng'apostinga ng'alaga ku banne nga banne bamugana naye wafuna oluvubuka bannange amubba bayita omufere waliwo kye bayita long term conning ng'oli akubala time nene oli asobola okumala emyaka 2 nga bupulaninze kufera si nti buli mufera ayangwa mwana olinayo abo bamaca waliwo asobola okufera n'akufera n'ennyumba yonna ate noteekako signature gwe mwenyini nga tokakiddwa nga tewalera nga ne gavumenti tekiriimu nga gwe akyebeereddemu kati abafere gye bali n'omujjukiza wangamba okusayininga thank you abafere gye bali kye gavumenti Alan omwala oyo gwe babba n'azimba ennyumba oli n'amala n'amwefuulira naye yali asuubira long time relationship yali asuubira nti ennyumba gye bazimbye bagenda kukola amaka naye ne bikyuka kiki kyenagambye ati fasi tosobola kumanya wagye kiraga naye kasita weekwata Katonda buli kimu kikola kisoboka so nze kyemmanyi kiri kimu era mmwe abaddeyo ne mulowooza nti mubba abaana babannammwe amazima gali nti you reap what you sow olwaleero omubbye naye kkiriza gaana Katonda ajja kusituka era ajja kumuyamba ate nawe bajja kubba ng'omaze obbikuŋŋaanya entuumu osase yonna gasemu n'ebibi ate ggwe mwana wa mama bakukuba ejjooka olwo nno nga okaddiye n'okadde wataga okyalimba ne 6 pack ani akyatwala bakadde banno be bakulaba ate tebayina bakukuba ejjooka kati gwe gamani yakinkoze weerabidde byosookola ki okola era nze tekintiisa omuntu wampisa obubi manyi maaso eyo alisasulwa nze siina woolera Katonda yaba alina okuwoolera so basically tugende ku bawala abawala abaliko nnyo abaana b'obuwala nzija naye abasajja nkyabaliko nnyo why abasajja bafudde abaana ab'obuwala to turn into what they were not obalaba ku zi TikTok abaana beeyambula you think they wanted yafuna omufere n'afuna omuyaaye nawira nga yeekyaye n'omukumpanya n'omukodo n'abigatta wamu n'agamba yekyennyo okitegera abaana beeryamu ssente nfuna kyenkugamba but why is that so the men abamu abasajja be baleeta embeera eyo mu baana ab'obuwala kati we tutabagambako kijja ba difficult edda baseetinga nnyo omwana ow'obuwala nakaakano bakyaseetinga nnyo omwana ow'obuwala okusinga omulenzi naye n'omulenzi ono yandibadde properly well groomed kuva buto tolimba tobba tokola ebintu bino babimugjamu kuba eri mu maaso ke kalandira akamala ne kakola ki ne mwana mulenzi mubbi mulimba mukumpanya mwenzi byebyo ate era negola ayagala engodo okufaako byonna ebyo naye ebyo anyway ebisinga why other people actually have those characters is because waliwo ebintu ebiri spiritual anyway ndowooza ate oyinza obutabitegeera nnyo oluusi waliwo ekintu ekiba kirondoola Alan nti ewammwe teri mbaga nga newe muba balungi batya ebintu gyebiri nnyo it runs in the blood ate era tokisanga wa neighbor kiba mu lineage yammwe mu lineage yammwe mwekibeera muli bagagga naye ewammwe buli omu atwala butwazi atwala naye ab'omwavu bambi bajja ne babatwala mu bitiibwa mwenga mubooza mulina naye teri afumbirwa kale n'afumbiddwa enkya bamukomyawo wangi ye mukwano kumakya bamututereera enkyakomawo bulungi kutidde kati ebyo biri spiritual kyengambe tino omwana ayagala nnyo ebigolo mwana simanyi mwenzi mwana biki kati ebimu biri spiritual nti abamu bazaalibwa nabyo and the parents didn't pray for their children you get wazunga nga musaba oli lubuto
bwe mwasinkana n'omusajja omwenzi lwaki omwoyo gwo tegwambala omwana ono akyali mu lubuto kati gwe ngoddeyo omukyala omufumbo omusajja wange ayenda ng'okaaba maziga okaaba ga bwereere kiri tomanyi gye yakyambalira gwe kyolina okukola kusaba kusaba kati gwe negoba ne bano neogoba sire kwini oli n'ogoba onoogenda goba pakati saba ogwo mu buzimu gumuveemu guba muzimu oba bubbi buba muzimu oba butawulira muzimu. You have to pray for anyone. So, back to our point. Abaami bakoze kinene okudestroyinga abakyala oluusi ne bawulira nga tebali wanted, they are not loved, they decide to turn into things ebintu ebirala they are not supposed to. So mbasaba bakwate bulungi abaana ab'obuwala babakwate bulungi babaagale oli waba akwagadde nawe mwagale abawala bagambe bw'oba ofunye omusajja ategeerekeka n'omwana ow'obuwala oba ofunye omulenzi omulungi ng'ono olina okoonawo ennyo mwagale naye akwagale ekisinga obukulu waba akwagala mu mutima gwe nga naawe omwagala. The rest is history. Do you know there are some girls that misuses chances? Misuse chances. Yes, I know they are there. Gye bali nnyo ate nga bangi. Kakati waliwo yatuuka dda mu 3 ya 30s naye nga bala chances zino zonna zazaaleka ne yeerabira nti omuwala abanga kimuli. Ekimuli ekyo ekiba ekito nga kyakamulisa. Buli omu kyayagala bamuwe. Waliwo ekituuka ne kitandika okuwotokkerera naye kikyali kimuli. Waliwo ekituuka ne kikala kimala ne kigwa. Kati omukyala waali omukyala kimuli kyuba fe abakyala era oli waba anoonya tolina kunoonya nti beauty kyuva abasajja bagenda bawasa omusajja mukadde ani myaka 9 anoonya ali bwa 16 gwazunga naye kuba bagala kimuli kiri kye yalaba kata kino kigenda kiwotokkerera oba kino kikaza kangenda funayo ekirala okisigala kyegaba ne beerabira nti omutima gyanjawulo oba beauty eri inside yanjawulo. So yeah, basically the men nabo bakyuseemu baagala abakyala abo obanga ofunye omwana muno n'akwagala naawe omukyala manya nti no chance yo weebezze saba obuze Mukama mbuze Mukama ono ye muntu omutuufu nja kugenda nnyo ku bya Katonda kuba ndi mukyala mulokole era nzikiriza mu Katonda sikiriza mu sitaani. Manyi nti bw'obuuza Katonda oba n'oyingiza Katonda mu nsonga zo zonna ne wootuuka into trying times Katonda akuviirayo n'akuyamba. Kati wofunanga chance yo ofunye omusajja olowooza y'oyo gikozese ne woba wootuuse nga wa misusinga chances nga Alan waagambye it is never too late. Kiyingizeemu Katonda ajja kukuyamba. N'ab'ekinaana bafumbirwa n'aba5 bafumbirwa. So don't lose hope, don't give up on yourself. Tolekerawo okwerabirira nti abannaaye ate nkyayina atwala batwala bato. Nedda, remain focused era omanye nti essaawa yonna Katonda owange amuleeta. Ate era Alan wabeerawo reason lwaki chances ziri zaakuyitako. Oluusi Satan wanted to destroy your destiny, your future, ne zifiira awo because naye tewasobola kumanya oba kusaba oba kuyingizaamu Katonda mu nsonga zo. But now at least if you wake up, if you hear a message like this, I think it's not too late for me. I can still get married. Ate ne weeyisanga era omuntu ayagala ofumbirwa. Abantu bangi baba followinga mu babiri and of course tukulaba okola ku TV awo emusinga mu bivulu ebyenjawulo kuba bino ebivulu badde biggale okola emirimu egy'enjawulo. Bawala bangi bakutunula baga ono omuwala nga ali creative Bambi. Omulala yandigambye nti omwami ayina ssente azikola anze kantule wakazireete tuzimekete tunatandikira kwezo. Kiki ekikoza ate nga n'omwami wo akola
ng'ate osobola otula ewaka era ne muzimeketa omuwala kyasobola oyiga mu story yo? I want to be in a home that I'll make a palace that has a king and a queen. Kaddemu ako maama. I want to make a home. I want to make a home that will be a palace. Olubiri olulimu kabaka ne Nnaabagereka. Ekitiibwa eky'obwa Nnaabagereka, you earn it. You earn it. How? Olina okuzimba obwakabaka. Obwakabaka obuzimbi otya? I think that's where I should go. Olina okuba nti nze nga nze ekirooto kyange kyekyo. Sigenda kulinda mwami Ssebunya atawankane eka. Emirimu gimumenye eka. Ng'ate nange nsobola okukola. Ate kirungi nnyo bwe nkola. Mmanya nti bwe mba njagala kino ekintu ngenda genda nkifune. Ng'oluusi simugambye namugamba. Nkola nnyo era sijja lekeraawo okukola kubanga mmanyi nti bwe nkola mba nnina bye nsobola okuyimirira nze nga nze ne mbyemaliriza nga simwinvolvinze. Omwami yenna aba ne gundi nnyingi nnyo z'alabirira. Family ye, baganda be, mikwano gye. Oluusi abantu bayamba obuyambi. Kati ate naawe twanka loodi eba nnumenya. Tanga kiba kinene nnyo. Kati nze nkola nnyo mbeere nga nange I can add on. Okitegeera mbe nga nnyina kye nnyongerako okusinga okulinda ye ky'aba ampadde. W'aba ampadde